Olukiiko olubadde ku disitulikiti y'e Isingiro lwetabiddwamu ebitongole eby'enjawulo ebigabirizi by'obuyambi mu nkambi z'abanoonyi b'obubuddamu mu kitundu kino. John Bosco Kyaligonza avunaanyizibwa ku banoonyi b'obubuddamu mu kitundu ategeezezza ng'omuwendo gw'abantu bano bwe gweyongedde. On average, on a daily basis, we receive around 400 individuals across the border from DRC to Kisoro. And all these refugees from the two transit centers, that is Matanda and Nyakabanda in Kisoro district, are all hosted in Isingiro district. Kati abayamba ku banoonyi b'obubuddamu bategeezezza nti singa omuwendo guno tegukendeera kyandivaako obuzibu naddala olw'ebikozesebwa ebitamala. The previous the lakes were full and people were getting a lot of water, but this time the lakes are even drying, the taps are become dry. And because of the number of the people which is increasing and the climate change. Ebyongo bijjeko bangi ku bano banoonya we balimira okukakkana nga beesenzezza mu ntobazi. Leonard Ahimbisibwe akola ng'omuwanika w'abakulira abakozi e Isingiro agamba bayambiddwako woofiisi ya Ssaabaminisita okulabirira abantu bano. The office of the Prime Minister, the country and the district, they are still within our reach. And we can manage the refugee response so that all these people are comfortably settled. Mu disitulikiti y'e Isingiro kati mulimu abantu abanoonyi b'obubuddamu 2,243 nga mu nkambi ya Nakivale Refugee Settlement mulimu abantu 19,743 e Ruchunga Refugee Settlement mulimu abantu 84 ate nga bakyeyongera mu nkambi zino.